tugenda nate mumaaso biidhinillahi tabaraka wataala ne ebibuuzo by'abaganda baffe banyinafe abibitiibwa barakallahu fikum wajazakumullahu khairan. Esista waffe owekitiibwa Samiya Dembe Musa yabadde agamba bw'ati mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekibuuzo kyange ekisooka kigamba twamanya obubi bw'abashiira ne tubutegeera n'obukafiiri bwabwe, naye bwe ngenda mu nsi yaabwe kati ngembeera nga kale nga bwokyalayo n'obwangalako nabo nembatuulira salaamu nze nembatuulira namulwantya oba bo ne bantuulira nga nze benjiddamu awo nze mba namulwantya ng'oli naabo nogala kakati nga onoozuuka ku makya ennamusa yaabwe balamsa salaamu salaamu. Kati awo wembuuza okuwogezaako nogana obaosobola okuzuuka nabagamba how about good morning, bagamba good morning osooka ogambe salaamu, tebagimalayo nebagambe nti wasalaamu alaikum warahmatullah la salaamu salaamu. Kati bwe mbaddemu nagamba salaamu nange nemugamba salaamu namulwantya n'ekirala. Kakati barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Ensonga yategerekese bulungi nnyo. Awalan twetaaga okumanya nti abashiia betuwangala nabo olwaleero nga okuviira ddala mu nsi yaabwe nga Iran ne abashiia abafumbekedde mu nsi wonna, aglabuhum abasinga mu bo kyekibinja mu bo ekimanyikiddwa obulungi nnyo nti arrafida al ithna ashariya al imamiya, ekyo era nga kyekiri mu nsula leero gyekisinga obungi, era bonna buli obulira nti waliwo abashiia abo baba baliwo abo barrafida ba ithna ashariya jaafariya imamiya, abo bo bukafiri bwabwe tebuliiko mpawa, abo bo bukafiri bwabwe tebuliiko mpawa olw'ensonga nti enzikiriza yaabwe ya kikafiri yennyini. Okuzuula kubazuula mu ddiini bid'atun mukaffira, okuzuula okukafuwaliza ddala omuntu okuviira ddala mu ddiini ya Allah tabaraka wataala. bw'otunuulira enzikiriza zaabwe ku Allah tabaraka wataala n'otunuulira enzikiriza zaabwe ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne ku basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne ku Qur'an y'ekitiibwa ne ku basiraamu abasigaddewo, okakasiza ddala nti abantu abo si basiraamu. Kati bwe banga si basiraamu, mwana wattu amateeka gafuga abasiraamu amateeka agalamula ku batali basiraamu abakafiiri ge tubateekako. wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. N'ekirala nti la da'iya ila dhahabi ila baladihim, tekirina kitwali twetaagisa gumusiraamu kuki tukagenda mu nsi y'abakafiiri abo aba Iran, wadde okutwalayo abaana baffe okusomerayo, wadde ki wahakadha, okitegedde, wadde obuyambi obuvayo nti obuyambi tubukozesa tubukkirize naki, bayitiramu nnyo okusaasaanya obukafiiri bwabwe n'okusaasaanya obuseegu bwabwe n'okusaasaanya enzikira zaabwe enfu zikwatagana n'obushiya. wa barakallahu fikum jazakumullahu. Era babona bagamba nti kasita babeera nga beebo ba ithna ashariya jaafariya arrafida, abo tebatoolerwa na salaamu, tetubatoolera salaamu, tetubatoolera salaamu, okitegedde. Endowooza era owulidde nga bw'ogambye salaamu tebagimalayo, balaba nti salaamu eyaffe ey'omubaka salaamu salaamu wahakadha, batyo bebuzaabuza. Kafiri munda muli balina ekiyitibwa attaqiya oba attuqya, okwekweka n'okulimba, okitegedde nti omuntu talina kukumanya, olina okumwekwekamu, okitegedde neweefula nti wamubona naye nga munda mulimu kirala. Kati abantu abo tetukkirizibwa kubeera nga tubatoolera salaamu kubanga bava dda mu busiraamu. Bakafuaza basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bagamba Allah nti tamanyi ebintu abitegeera bimaze kugwawo. Bagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti agenda kwokebwako omuliro obwerere bwe olw'okutukuzibwa, olw'okuba nti yayenda ku Aisha ne Hafsa. Mwe abasiraamu abasigadde, ffe abasiraamu tusigadde tuli bakafiri gye bali, okitegedde. Kati obubona buna bukafiri buli kwabo abantu, era weewuunye. wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. N'olwekyo nti tetubatandika na salaamu, tetubatandika na salaamu. wa barakallahu fikum kubanga tekikkirizibwa kutandika mukafiri na salaamu, ova eri n'otoolera omukafiri salaamu. Aba bw'abanga gikutooledde bigambo bituufu nti omuddamu nti wa alaikum, era nga badde agitodde nga ngeri gyagitodde erimu okusabira okuzikirira. Kana nti baadhi ulama balaba nti singa omukafiri abaali akutoledde salaamu bulungi ng'agimazeyo bulungi, osobola okumuddamu bulungi era nga bw'agitodde bulungi. Amma nti embeera zaabwe kati nga abashiia basinga obungi tebagala busiraamu,
era bale bidda nti ffe tuteekeddwa kuva ku nsi balaba nti ffe tuli bakafiiri okitegere kati abantu abo tebetaaga kwesembereza era nsaba nnyo wekitiibwa Allah tabaraka wataala asaasire abawala abakyakolera mu maka g'abakafiiri abo abashiica okitegedde bali mu maka gaabwe mwe basuula mwe babakolera saba Allah azza wajalla bajjeyo bafune ebirala ebyokukola oba baddeyo mu famire zaabwe mu babba bwabwe wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan naam wallahu tabaraka wataala alam naam beeyita amannya kati waliwo gwe bayita Abduzahara Abdurrasulu kati nze nga nze masikini agenzi tebali wembayita amannya gaabwe ago nfuna omusango kubanga okweyita Abduzahara Abdurrasul nze kulwange ndaba nga kiri haramu ate bo bakyeyita ate nga sina linnya ddala lye mba ngenda muyita kati nange bwe muyita erinnya lyeryo lye yeeyise nnamulwa ntya n'ekirala ekifembayo seeka ayo jazakallahu khaira akisinga obusinga bwe butabayita mannya ago kubanga Abduzahara Zahara talina baddu talina abaddu oba Abdurrasulu Zahara bakigeza bayinza kubanga futegeza mu Fatima wati nti Abdurrasul ombaka ar-rasul omubaka talina baddu nti bali abo tubalaba nti bo basinza Ali basinza Husaini basinza Fatima basinza Hasani era gwe bakowola okubamalira ebizibu byabwe ya Ali ya Husaini ya Fatima wa hakadha bantu bali abo basinza bantu bannaabwe basinza bintu birala mu kifo kya Allah tabaraka taala kati bwe bafuna engeri yonna ey'obutabayita mannya ago fahuwa al-awla kisinga obulungi okusinga okubayita mannya ago kubanga si mannya ga busiraamu yate bye basiraamu si basiraamu oli kisingako obutabayita amannya ago ge beetuma agataliiko emutwe n'amagulu wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan inaam kakati ono Sumaya Nyanzi yabadde abuuza ekibuuzo ng'agamba nti nina treatment gwenteeka mu nviiri lozo byebakyala bibande treatment kubateeka mu nviiri bizigo nakiibwa hakadha agamba nti muteekamu then oluvannyuma olw'eddakiika nga 3 oba ssaawa nga nnamba naamunaabamu okige naye agamba nti mu ingredients eziri mu treatment oyo mu bizigo ebyo agamba nti nasomye nga mulimu engeri y'omwenge gwe bateekamu kati nsaba kumbuulira ebizigo bino nzikirizibwa okubikozesa oba nedda lwa kigambo kino ekiriko nti alcohol amakulu nti mu ingredients ze bateeka mu bizigo ebyo oba mu bikozesebwa ebyo ng'ebizigo by'enviiri ebyo wahakadha mulimu mina alhamr alcohol katugamba billahi tawfiq wala ilma illa tabaraka taala era ekibuuzo kino nkiddamu nga nkiddiramu n'ebibuuzo byonna ebyakwasaganye oba ebikwatagana ku nsonga eno kuba mbirabye biringa 3-4 nga bonna babuuza ku kikwatagana n'ebintu ebimu ebirimu omwenge kati nga amadagala ng'ebizigo nga ebintu bye tukozesa ebimu nga birimu bateekamu engeri y'omwenge tugamba wabillahi tawfiq wal ilmu inda Allahi tabaraka wataala esookera ddala nti omwenge ng'omwenge okulamula kwagwo mu bigambo bitufu ebya ulama ti omwenge si nagisi awala omwenge si nagisi naye nga guli haramu okitegedde guli haramu si buli haramu kyabeera nagisi naye ate buli nagisi ebeera haramu wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan era omwenge ne bwe gukuyiikako oba ne bwe gukuyiikako ku lugoye oba ne gukuyiikako ku mubiri olugoye lusigala lutukuvu mu bigambo ebituufu ebya ulama era osigala oli mutukuvu biidhnillahi tabaraka taala amma nti gwaganyibwa okunywa guli haramu olw'ensonga nti gulina ebirala byegukola nti gutamiiza gwonoona obulamu bw'abantu gwonoona obwongo bw'abantu ate nga Allah tabaraka taala yatulagira okubeera nga tukuma emibiri gyaffe n'obwongo bwaffe biidhnillahi tabaraka wataala kakati mulimu ebintu ebimu nga kati nga amalagala oba ng'ebizigo by'enviiri oba ng'ebizigo bye tukozesa no jeli nankani nga babiteekamu engeri y'omwenge baloba bagamba nti nisba oba ekigero kibateeka mu bintu ebyo tekigaanibwa era tekifuula bintu ebyo kubeera bya haramu era tekifuula bintu ebyo kubeera nti mwenge kulwensonga nti okugamba wasfu almahkumi alaihi ebira teriiwo osegedde wal istihalatu tahiratun liadami alwasfi almahkumi alaihi ibabulama bagamba oba bannaffiqi bagamba nti nekitosobola okubeera nga kitabulwa mu kintu ne kiggwaawo obuufu bwakyo
kibeera kitukuvu olw'ensonga nti obuufu bwakyo tebuliiwo kwe tusobola okulamulira. Okitegedde kati omwenge ogwo omutono nisiba yaagwo gwe bateeka mu ddagala oba gwe bateeka mu bizigo oba naki wahakadha mwana wattu tegufuula bintu biri nti mwenge n'olw'ensonga eyo guba tegubifudde nti haramu. Wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan. Era nti tukkirizibwa okubikozesa la haraja bidha tabarakata. Amma singa ate oba ofunye ebitaliimu nga temuli alcohol kyekisinga obulungi okusinga bino naye nga na bino bidha tabarakataala okkirizibwa okubeera nga obikozesa bidha tabarakataala naye bighairi lmakulat. Okitegedde oinisbe ekigera kibateekamu ebintu byetukozesa nga tebakitadde mu byakulya. Singa bira byakulya babona bagamba nti la awo tuba tetulina kubirya olw'okusonga nti biba bigattiddwamu wadde ekitono ekyo biba bigattiddwamu ekyo eky'omwenge. Ama bino bikozesebwa kati ng'ebizigo ng'enviiri ebizigo by'enviiri ebizigo byetosesiriza ebizigo n'ebintu ebirala ng'amalagala naki wahakadha kasita abasawo ddala abasawo abeesigwa bakakasa ddala eddagala eryo likola bulungi era likola okusinga nga lirimu engeri y'omwenge likola tukizwa amalagala okugakozesa biidhnillahi tabaraka wa taala. Wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. So ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atukume ate atwagale nnyo. Wa barakallahu kyekyo buli yenna abuuza ku kibuuzo ky'omwenge muwulize nnyo odi eno insha Allah tabaraka wa taala mwe muli ennamula y'ensonga ezo zonna. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Naam kakati Hamza Kimuli brother of ekitiibwa Hamza Kimuli abadde agamba tikiri haramu omukyala okwekuba perfume era bw'agyekuba esswala ze tezikirizibwa paka ng'anaabye janaba. Abaffe okulamula kuno kukola singa omukyala yeekuba perfume olw'okwewundira bbaawe era n'abeera ng'esswala gy'asaalidde waka mu ngoye ezo era n'abeera ng'esswala n'esswala gy'asaalidde agisaalidde waka mu ngoye eza perfume. Ali muhimu nti barakallahu fikum jazakumullahu khairan kibaddemu nti esswala nazo zifa kyabadde abuuza. Awalan barakallahu fikum jazakumullahu khairan nti omukyala tagaanibwa kwekuba perfume ng'ali wakaawe olw'okwewundira bbaawe tekimugaanibwa. Okitegedde omukyala akkirizibwa okwekuba obwowo. Abakyala balina obwowo bwabwe era nekibasomesako dda naddala mu misomo gyaffe egyannika waliwo n'ebibuuzo bibadde biyita nga mbalaga nti omukyala wadde mbakkirizibwa okwewundira bbaawe ewakaawe waliwo perfumes zaabwe ze beekuba ku mibiri gyabwe ku ngoye zaabwe ku bugoye bwabwe bambala obwo nabeera nga akunyira bulungi biidhnillahi tabaraka wa taala kikkirizibwa tekirina buzibu bwonna. Wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Era nabwe kityo perfume gwe yeekuba mu ngoye ze ez'ewaka esswala ye bw'agisaalira ewaka nga tafulumye esswala yekkirizibwa kubanga aliwe waka wasaalira aliwe waka wasaalira biidhnillahi tabaraka wa taala. Ekigaanibwa kigambibwa nti omukyala agaanibwa okwekubakawo ng'agenda kufuluma ng'agenda ku muzikiti agenda mu katale ng'agenda kufuluma takkirizibwa kwekuba kawoowo. Ategedde era bwe yeekuba kawoowo amala kunaba lwa janaba nga bwe kyajja mu hadisi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu. Wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Amateeka gano ag'ebweru ku mukyala afulumye n'akawoowo sige gafuga ng'ali wakaawe munda mu nnyumba akkirizibwa okwekuba kawo ne ku ngoye ze ne bw'aba asaalidde we waka mu ngoye nga zirimu perfume esswala yeetuuka biidhnillahi tabaraka wa taala. Mbagambye nti ekigaanibwa kukubeera nga omukyala ono afuluma n'akawoowo n'engoye zirimu akawoowo ba perfume ba tib tekikkirizibwa kuye. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wallahu tabaraka wa taala kati tukyagenda mu maaso biidhnillahi tabaraka wa taala n'ebimuuzo byaffe inshallah taala. Brother of ekitiibwa yabadde agamba bw'ati rahmatullah namulwa ntya okubeera nga mpangaala n'abantu abatali basiraamu nenzuula nga awaka we tubeera bafumbirawo ebintu ebitakkirizibwa kuliibwa, banywa omwenge, balya embizzi zaabwe, naye nga balaga nti ebintu bye bakozesa ku bintu bye babyawula mu byaffe nna bye tukozesa. Naye ngenda okuzuula nga
newankubadde balaga nti baawula naye nga ojja n'osanga nti oba jjiiko oba sowaani ezimu oluusi n'amasafuriya agamu g'obadde tomanyi ogenda okusanga nga bafumbiddemu ebintu byabwe naye ng'oluvannyuma ennyo ngeri gye mubeera nti mubadde bulijjo mugatta wamu mu byokufumba nga kijiiko kyanaaba yakozesezza muli mu bukyafu bwabwe kyagenda okuddamu akozese mu bintu byammwe ebyawamu. Mu mbeera eyo obusiraamu bukinnamulako butya singa mbeera nga nsazeewo ne neeyawula kubanga wetuwangalira eri nga famire naye newankubadde bapretendinga nti baawulamu byo ebyabwe bakozesa biri ebintu naye osanga bamikisinzeemu amajiiko masowaani biki neweekanga ngaokozesezza ebintu ebyo nga tomanyi saate nga obusiraamu tulaga nti singa ekintu kyonna kiba kiteekeddwako embizzi oba embwa ekombyeko kinaazibwa emirundi 7 nga mujjo mwe muli n'egy'ettaka namulwa ntya singa mba nkozesezza ebintu ebyo mu butamanya oba singa mbeera nga nkutulawo oluganda ku bantu abo olw'okubeera nti bakozesa ebintu bye bakozesezza mu bukyafu bwabwe ate ne babikozesa ne mu bye tukozesa ffenna. Onna nsonyiwa okubeera nga mpanvuyeemu naye barakallahu fiikum. Kakati barakallahu fika jazakallahu khairan tugamba wabillahi tawfiq wal ilmu inda Allah tabaraka taala tekibuzo kitegerekese bulungi ddala okubeera nga owangalira mu famire yo naye nga si basiraamu kati ate nga ebintu bikozesebwa wamu wa in kana nti kale bakimanyi nti oli musiraamu era nawe okimanyi nti si basiraamu kati bagezaako okugamba nti ebintu tubyawula kubanga wakakasa nti bali embizzi banywa n'emyenge era ebintu byabwe bakozesa mu kulya embizzi n'okunywa omwenge ebintu ebitakkirizibwa mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Kakati barakallahu fika jazakallahu khairan nti bw'obanga okitegedde bw'otyo kiba kitegeeza nti tokkirizibwa kukozesa bintu ebyo bye bakozesa wamu oba okitegedde tokkirizibwa kubikozesa oba olina okunoonya ebintu ebirala ebibyo by'okozesa naye ate oŋŋambye nti wadde nga bagamba nti ebintu byewawula naye era mwana wattu basigala bakyabikozesa. Ekyogera ddala nti ebintu ebikozesebwa ensibuko yaabyo ebintu byetukozesa al awaani ebitukozesa mu mayumba biri halaali wadde nga musiraamu yabirina wadde nga mukafiri yabirina era bibeera nga wa mukafiri bibeera bitukuvu era tukkirizibwa okubikozesa nga mukafiri yabadde nabyo tukkirizibwa okubikozesa okujjako nga tumaze okukakasa ti ebintu byabwe ebyo babifumbiramu era babinyweramu ebintu ebya haraamu ng'okubinyweramu omwenge ng'okubirirako embizzi ng'okubirako ebintu byonna ebitakkirizibwa mu ddiini y'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Kati bwe kiba nga ensonga eri bwetyo ebintu ebyo tetukkirizibwa kubikozesa okitegedde tetukkirizibwa kubikozesa nga tumaze okutegeera wali tusigala tukyabikozesa kasa tumanya nti bano tebalya mbizzi oba tebanywa omwenge oba nakina kiwahagaza naye nga si basiraamu ebintu byabwe tukkirizibwa okubeera nga tubikozesa bidha tabaraka taala. Naye bwe kibanga tumaze okukakasa nti ebintu ebyo babikoleramu ebintu babinyweramu era babiriramu ebintu bitakkirizibwa mu ddiini ya Allah tabaraka taala tetukkirizibwa kubikozesa era tuba tulagirwa kukozesa bintu birala tufune ebintu birala bye tuba tukozesa okujjako nga tetufunye ebintu birala bye tukozesa okujjako nga tunakozesa ebyo awo tuba tulina kubyoza tuba tumala kubyoza netubitukuza bulungi nnyo obufu bwa haramu oli bw'endagisi ziri nebibeera nga bivuddeko oluvannyuma naffe netubikozesa biidhinillahi tabaraka wa taala. Wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Kuwaki kulwa hadithi yombaka sallallahu alaihi wasallam hadithi ya abi Tha'labat al-Khushani eri mu sahih abi Tha'labat al-Khushani radiyallahu anhu yaje wombaka sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya Rasulullah wangu mbaka wa Allah tabaraka wa taala amugamba nti inna bi ardi qaumin ahli kitabin mazima tuwangalira mbantu ba ahlul kitabi bakafiri amugamba nti afana akulu fi aniyatihim abaffe tulire mu bintu byabwe bye balira tulire mu bintu byabwe bakozesa tubirire asiga muhadi amuna okuba nti bafumbiramu embizzi banyweramu omwenge nakina kiwa hakadha ombaka nabagamba nti la taakulu fiha temubiriramu illa alla tajidu ghayraha okujjako nga temufunye birala kati mbwamba temufunye birala nga muteekeddwa kuliira mu ebyo faghsiluha mumale kubyoza
wakulu minha olukati mubiriiremu era mubinyweremu hadithi eyo nti tumala kubyoza era tumala kubeera nga tumala kubitukuza nisooka tubikozesa biidhina tabaraka wataala amma nga bwogambye bwekiba kisoboka okubeera nga weeyawula era ngaofuna ebintu ebirala byokozesa nga bibyo kyekiri awula era kyekisookerwako nti funa ebintu ebibyo byoba oliiramu biidhina tabaraka kuba kino okakasiza nti ddala wadde nga bagamba nti nno babyawula naye tebabyawula era bagira nebibika ne babiriiramu naki n'oliira mu bamaze okuliira embizi zaabwe naki alina kirala nti bwebanga bo kennyini nga bamaze okubiriiramu ne babyoza ne bitukola bulungi nnyo era tubiriiramu biidhina tabaraka wataala wabarakallahu fikum jazakumullahu ne babyoza nga babyoza bulungi otegedde tubiriiramu biidhina tabaraka wataala ate era si kalombolombo nti ebintu ng'ebyo baliriddemu embizi oba bibanywereddemu omwenge titulina kubyoza mirundi 7 oba mirundi 3 tubyoza paka tukakasa nti bitukudde bivuddemu embizi yaabwe n'omwenge gwabwe nesooka naffe tubikosa biidhina tabaraka wataala ekimirundi 7 kiri kumbwa ng'ebadde ekombye mu kyombo kyaffe ebadde enywedde mu mazzi ebadde eridde mu nva ekombye mu kyekombyemu kyonna ekintu ekyo kyetwoza emirundi 7 ng'ogumu gwa ttaka wabarakallahu fikum wajazakumullahu khaira allah awo bulungi tabaraka wataala kati bwekitwe kifanagana kiri kyogambye nti abaffe osobola okutulawo oluganda ku lw'ensonga eyo tokutulawo oluganda kuba eri famireyo tokutulawo oluganda tuteyawukana na maamawo na taatawo na baganda bo nakira kiwa hakadha abakyali bakafiri ku lw'ensonga eyo gubategeeze butegeeza nti munnaye eddiini enfuga bweti ne bweti lwojja okugenda mu maaso n'okubakowola okudda eri eddiini ya allah tabaraka wataala so si kutula oluganda nakubeyawulako wabarakallahu fika wazakallahu khairan wallahu alam naam kakati nubuwati agamba so yabuuzako nekibuuzo luli agamba nti nze agamba agamba nti olw'ebibuuzo byeyerabira luli lweyabuuza wabarakallahu fiha wazakallahu khairan agamba nti nefumbiza omwami nga abazadde bange tibategedde omwami oyo mmaze naye emyaka 27 namufumbirwa nina olubuto nga lulwe namufumbirwa nga nina olubuto nga lulwe muzaddemu abaana 6 era bankomya okuzaala agamba nti bwe wanziramu ekibuuzo natya nnyo ebbanga eryo lyonna lyemmaze nga ndi mu zambi naye ye yaleeta omuwalimu n'atuwoowa ne mwannyinaze ye yabaleeta nabimugambye byonna bye wanziramu n'aŋŋamba kanoonye ssente agende ewaffe ansasule naye nga andabikira si byakaakati kati agamba nti ntegeka nze muviira ngende ntandike okwenenya mu maaso ga allah tabaraka wataala tomanya allah ayinza okunzijulira kyabadde ategeeza kakati barakallahu fi kizakiro sisita wange nubuwati era okyayina omulimu gw'amaanyi ogw'okutereeza ensonga eno biidhinillah esookera ddala nti wamufumbirwa omwami oyo ng'olina olubuto lwe ekyo nakyo kyatisikirizibwa esookera ddala nti weefumbiza ekyo tekikkirizibwa kivuga kyeza mu bufumbo bwe weefumbizaamu obwo obw'emyaka 27 bubadde omazeemu tebukkirizibwa mubaka yagamba nti omukyala yenna yeefumbiza nga talina mufumbiza talina muwaddeyo ng'omuntu we fanikahuha batilun obufumbo bubeera bufu kiba kitegeeza nti byonna bikolebwa mu bufumbo obwo byonna biba bifu okwegatta kwomwe kwonna buba bwenzi ebbanga lyonna lyomaze nga oweereza bwenzi buli kimu kyonna n'abaana be muzadde bonna ba bwenzi si babe bazzibwa gy'olinga ggwe omukyala nekirala nti yakusibanika ng'oli lubuto lwe ekyo tekyo tekikkirizibwa wadde ng'omukyala obadde omwendako mwasooka byakwenda naki bw'omufundisa olubuto tokkirizibwa kumuwasa okuggyako ng'amaze kuzaala ge mateeka ga allah ge mateeka g'obusiraamu bwa allah tabaraka wataala tegereka kati ensonga ezo zonna olina okubeera nga ozitereeza barakallahu fi jazakillahu khaira abaana omusajja oyo tabalinaako kakwate konna abo be yakuzaalamu olubuto lwogenda nalwo nabo b'omuzaddemu bulijjo muli mu bwenzi obufumbo bufu ne bino bemwagatta ne muleeta omuwalimu ne mwannyoko ne muddamu ne muwowa nga temaze kugoberera amateeka ga busiraamu gafugawo awo ag'okwawukana okumala omwezi mulamba n'okwenenya nakinaki n'okulaba nti batulina buluto ebyo byonna temwabikola kati mukyasigadde nga muli muki
ebyo byonna byagamba nti agenda anoonya sente agenda musigadde mukyali mbwenzi nkuwagaabwa biidhina tabaraka taala wesigamire Allah azza wa jalla omutye omanye nti yakutuusiza ku kino ekyokumanya ensobi gye mubaddemu kwata ebintu byotambula ogende oli sibbaawo ate naye toli mukyala we okitegedde muli mu bukyamu temuli mu mateeka ga busiraamu biidhinillahi tabaraka wa taala ensonga zijja kutambula bwe zityo wa barakallahu fiki jazakillahu khairan. Naam, kakati ekibuuzo kirala kyobadde obuuliza ndowooza oba obadde obuuliza mukwano gwo ndowooza nga agamba nti watandika natandika okumuwa bye tusomye mu ddalasa ebyokugatta ku Allah n'ekintu ekirala. Yaŋŋamba nti ayina empewo zeewaabwe munno yaŋŋamba nti ayina empewo zeewaabwe baamuwa ebibbo n'embugo bwe yasoma omusomo gw'obutagatta kintu kirala kyonna ku Allah tabaraka wa taala ebibbo ne mugamba nti ebibbo abyejjeko. Yakkiriza naye atya okubitwala ew'omuwalimu nti ayinza okumuteeka mu mawulire ne bamukubamu. Agamba nti asaba okumuwa ku magezi akola atya. Tugamba wabillahi tawfiq wal ilmu illa tabaraka taala. Alhamdulillah, Allah okuva lwabeera nga yamuluŋŋamiza nabeera nga amulaza amazima nti ebibbo n'empewo bintu bya shiriki byakugattako Allah tabaraka wa taala tebirina buyinza bwonna ku muntu, tebirina busobozi bwonna ku muntu Allah bwe yatonda tabaraka wa taala. Ebintu ebyo abyejjeko bakeza okubyejjako abyejjeko. Tekiri wajibu, si wajibu kyalina kubitwala wa imaamu oba bwa muwalimu la woliti aina omuwalimu ng'omuntu abadde azzimu n'ensonga ngeeyo gwobeera oyimirewo omuyambe omulage nti balina kibigenda kukola, omulage nti bireete tubisaanyeewo. Kati ate mumawulire okuba waki mumawulire era omutwale waki mumawulire ensonga ezo barakallahu fikum jazakumullahu khairan oba okitegedde akkiriza alhamdulillah ze mubikkirire aleme genda mumawulire. Lwaki omuteeka mumawulire? Kitegeeza nti bwatididde okujja nti oba n'omuteeka mumawulire kitegeeza nti oyinza okuba nga olina ensonga ziwakolako edda n'oziteeka mumawulire naki nalaba ensonga ezo nabeera nga azitya. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Kakati ensonga eyo ebeera nga mwana watto ebintu ebyekisiru kubikwate obyokye. Soma bismillah kulinjala Allah tabaraka wa taala ebintu bikume ko omuliro khalas bigenda kukola biidha tabaraka wa taala. Okkiriza obukkiriza okuzzemu we oli mukwenenya Allah tabaraka obadde omugatteko ebbanga lyonna kati ono okasasiro yenna muzingezinge omuteeke w'omutadde omuyoboka amafuta okoleze omuliro omwokye khala kijja kuba kiwedde biidha tabaraka wa taala. Tekikwetaagisa, tekiri wajibu tulina genda wa imaamu la. Wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan. Nokubeera nga odda eri bashuyukhu abeesigwa biidhina tabaraka wa taala singa obeerawo obuzibu bwonna nga obashayatini okulumbagana nakyo manye ebintu ebyo nabyo shayatini mulina okwegendereza. Omuntu agenda naye nawangala ne shayatini kati atuuka ekiseera okuzivaako ziyinza okukola olutalo nga ziraba afusemu ne tawhidi ayagala kgenda nakyo hakadha. Kati oteekuba nga nawe oli munywevu okusoma adhikaari okusoma Qur'ani y'ekitiibwa okudda ennyo eri Allah tabaraka wa taala ensonga bwe zityo biidhinillahi tabaraka wa taala naye nga tebirina kibikola era tebirina kibisobola kuleeta. Barakallahu fiki biidhinillahi tabaraka wa taala n'okuddamu ku bibuuzo byaffe. Hamza Kimuli era abadde alina ekibuuzo ekyokubiri kyeyaleese wansi wano biidhinillahi tabaraka wa taala yabadde wabula Hamza ebibuuzo byotandika bibuuza bulungi mu Luganda asobole okubitegeera obulungi biidhinillahi tabaraka wa taala. Barakallahu fiki. Kuba ekibuuzo kino kiri mu Luzungu naye nga kyabadde kitegeeza kirimu ensonga ziringa ndowooza nsonga nga 3. Ekibuuzo yabadde agamba nti abaffe ebintu ebikola omwenge nabyo biri haraamu. Ebintu ng'ebintu ebikola omwenge biri haraamu. Wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan. Kubanga omwenge gukolebwa lusi, gukolebwa mu mbidde, ne gukolebwa mu inabu grapes, ne gukolebwa mu dates egundi entende, gukolebwa mu bintu byanjawulo, gukolebwa mu muwemba, ne gukolebwa oluusi bagukola ne mugundi ne muwogo wahakadha. Kati ebintu ebyo ng'ebikola omwenge abaffe byo biri haramu. Tugamba wabillahi tawfiq wal ilmu inda Allah tabaraka wa taala nti la ebintu tibina si bya haramu. Ebikola omwenge si haramu osegedde era mmere era bintu biri halali tukkirizibwa okubikozesa biidha tabaraka wa taala. Kati ng'ente bazikola omwenge guli super gukabaka
ebugamba nti omwenge ogukoleddwa mu ntende gubeera muka kyotalabanga oba kitegedde tinga nti entende ziri halaali omwenge ogukolebwa mu mbidde omwenge ogukolebwa mu muwemba omwenge ogukolebwa mu muwogo omwenge ogukolebwa byonna ebyo bagatta bugasi bagenda bagattagatta ne balekaawo ne bagattagati byonna ne bifuukafuuka ne bivuna ne bifuukafuuka kati gye bifuukire omwenge okitegedde gye bifuukira omwenge olidi ekintu ekiri halaali kasa kibeera nga kiri halaali kisigadde kiri halaali okitegedde kati kino ekifuddemu ng'omwenge gwe gwa haramu buli ebyo ebikola omwenge ebyo byo tebiri biri halaali wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan so sinti bonosanga ente oloko bazikolamu omwenge tiziri haramu bonosanga inab el grapes oloko bazikolamu omwenge tino ziri haramu la ebyetunga bye bikola omwenge bibeera bya halaali bibeera bya halaali pozinga kya haramu okuva ku nsibuko yakyo era nga tulina obujulizi obwa haramu bwakyo nga bwe buli biidhnillahi tabaraka wa taala awo tubeera mwana wattu tukola ki tubeera tukiharamisa nga kiriko obujulizi obukiharamisa nebbanga tumala nga tulina obujulizi bwonna bukiharamisa mwana wattu tekibeera haramu wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan kakati n'ekibuuzo endowooza ekirala ekyabaddemu yabadde agamba nti abaffe bino bye bakozeemu omwenge ng'ebikutubba katugambe ng'ebisasiro bye bakozeemu ng'oli bwanakamula kale omubisi mujjukala ndowooza omubisi gwe twakamulanga kati ebyo ebinankani byakamuddemu omwenge ebyo amanya byakamuddemu omubisi katutwale bwetu kati ebyo biri bye byakamuddemu omwenge kasasiro oyo gwe bakamuddemu omwenge abaffe okumuteeka mu nnimiro zaffe n'agimusa ebibala kiramulwa kitya tugamba billahi tawfiq wal ilmu inda tabaraka wa taala nti tikina buzibu ebyo byo tebirina buzibu okubiteeka nti oba tubitadde mu nnimiro oba tubitadde mu bitooke oba tubitadde ku birime byaffe ettaka lisobole okugimuka naki emmere nekule bulungi tebirina buzibu biidhnillahi tabaraka wa taala kituganibwa kiri kyekubeera nga tunywa omwenge gwe guli haramu oba ebintu byenyini oba ebyo byebivuddemu bisunde tufula ebyokola kuba biba bivuddemu mwenge naye kati bwekibanga byakusuula mu lusuku kugimusa ttaka naki wahakatha tebiri haramu biidhnillahi tabaraka wa taala wallahu tabaraka wa taala ala wa alam subira nti zensonga ezibadde mu kibuuzo kya Hamza Kimuli biidhnillahi tabaraka wa taala abadde abuuza nti ebintu ebikola omwenge abaffe biramulwa bitya ebintu ebyo tebiri haramu ebintu ebikola omwenge amma bino omwenge mwe guvudde nga kasasiro nga ebisusunku banga ebikutubba bikoleddwamu omwenge okubiteeka mu nnimiro zaffe nakyo tekiri haramu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wallahu azza wa jalla a'la wa alam Hafsa Habibu yabadde agamba bw'ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shay barakallahu fika wa jazakallahu khaira saba Allah kirize shay nsaba kuntangazaamu ennaku zino waliwo message etambula mbu era bannasayansi bakizudde mbu enjuba etambula mpola mpola kati egenda ekyusa direction mbu era kino kiva kukuba nti waliwo akabonero k'enkomerero mbu ke bagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam mbu enjuba ejja kuva ku ebugwanjuba shay kino kiri oba wali omubaka kyali ategeeza nti enjuba ejja kushuuka lumu nga bino bya bulimba shay ekirala kakati barakallahu fiki jazakallahu khairan Hafsa Habibu ekibuuzo kitegerekese bulungi nnyo ekyo kye bagamba kyawukanira ddala ne Qur'ani ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah yatugamba tabaraka taala nti washamsu tajri limustaqarri laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim nti enjuba etambulira hatta okuva Allah yagitonda tabaraka taala paka lwali giragira eve gyegwa nga bwe twasoma ku mubonero bw'enkomerero obunene twalaba nti ku bw'enkomerero obunene biidhnillahi tabaraka taala tuluu shamsi min maghribiha tuluu shamsi min maghribiha yenjuba okuva gyegwa egenda buka esanga eva gyegwa ekyo twakiraba tafsira nabagala omumisomo egyo mujja kuddayo tafsiran musobole okugitegeera obulungi biidhnillahi tabaraka wa taala kati kino kyebagamba mukati enjuba egenda esesetuka mpolampola okuva weeri nga kyekiraga kabonero k'enkomerero bajja kukkiriza mpolampola biidhnillahi naye ffe twagala bintu bituufu kuva mu Qur'ani na sunna fe Allah yatugamba nti washamsu tajri limustaqarri laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim mazima enjuba okufa Allah yagitonda tabaraka wa taala etambulira mu butebenkero bwayo
etambulira mu buufu bwayo limustaqarri laha mu butebenkero bwa mwetambulira buli lunaku okuva Allah yekitonda tabaraka wa taala okitegedde era mbaka natugamba sallallahu alaihi wasallam nti inna hadhihi tajri mazime etambula mu butebenkero bwayo paka lwetuuka wansi wa arshi ya Allah tabaraka wa taala nevunama Allah najingamba tabaraka wa taala nti irfa'i irji'i min haythu ji'ti vaawo situka vaawo wovunamyawo vaawo oddeyo gyova naye kwolwo nga Allah agenda kuyimirizawo enkomerero tabaraka wa taala kwolwo egenda kujja evuname wansi wa arshi ya Allah tabaraka wa taala amakulu nti ebegudde min maghribiha ebegudde ila maghribiha gyegwa kati Allah tagenda kwolwo kugiragira kubeera ngeddayo agenda gigamba nti irfa'i itla'i bukeese ng'ova wano wewagudde era abantu ku makya bagenda kugiraba ng'eva gye yagudde so si ng'eva gyeva bulijjo era kagenda kubeera akabonero keeyolefu nnyo eri abantu bonna era abantu bagenda kutandika okukkiriza Allah tabaraka wa taala naye okukkiriza kwabwe Allah tagenda kukkiriza wadde okwenenya kwabwe tagenda kukkiriza olwekisonga bagenda kubeera nga bamaze okulabako tikati ebintu bimaze okukambuwala oba kitegedde kati fumbaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam ti enjuba egenda ekigenda okulaga nti enkomerero etuuse yenjuba okuva gyegwa so sigenda nga yesenvula mpolampola kuva mu butambuliro bwayo nga bono batugamba olwaleero la Allah yagamba nti washamsu tajri limustaqarri laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim mbaka natugamba nti enjuba egenda kubeera Allah lwali gigamba nti vaawo nga obukeeso vwano wogwa wegenda kubeera nga Allah tabaraka wa taala ageze nevunama kati kuolwo Allah tagenda kugiragira kuddayo gyeva wabula egenda bukeesa ng'eva we yagudde wennyini era nga kegagenda okubeera kabonero k'enkomerero akanene akagenda okukyusakyusa ensi eno biidhnillahi tabaraka wa taala wallahu tabaraka wa taala a'la wa alam. Naam, adhikaari gye tusoma oba dhikiri oluvannyuma lwa tashahudi esabira abazadde nga tugamba rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira bwe mba ngisomye eneesabira abazadde ngeri muna okusabira abakkiriza yo sigisoma eno sheije wasomesa oba ali enamba mmeka egamba nti rabbi ghfirli waliwalidayya walilmu'minina yawma yaqumu alhisabe kati sheije nsobola zisoma zonna oba bwe mba nsomyeko emu endala ngireka kuba ate zonna zirimu okusabira abazadde mbeera nga ddiŋŋanye ate emu erimu okusabira n'abakkiriza sheyawo kiri kitya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Naam, wa alaikum assalam wabarakatuh. Kakati tugamba billahi tawfiq wal ilmu inda Allahi azza wa jalla nti zonna ozisoma kubanga zirimu ebintu byanjawulo eri erimu okusabira abazadde bokka ate n'erimu okusabira n'abakkiriza rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wakitegedde eyo yabakadde ate endala rabbana ghfirli wa liwalidayya walilmu'minina yawma yaqumu alhisab erimu n'okusabira abakkiriza zonna ozisoma wakhalli balak okkirizibwa okusoma edduwa zo zonna nga bwe twaziraba wakitegedde zonna okkirizibwa okuzisoma nga bwe twaziraba biidhnillahi tabaraka wa taala okuva twatandika edduwa ezo paka wetuli kati n'okweyongerayo ne zonna ziwali omanyi nezomanyi okkirizibwa okuzisoma zonna omulundi gumu muswalemu mutahiyatu emu biidhnillahi tabaraka wa taala era niwobeera mabega wa imaamu ng'abadde awanvuyiza tashahudi nga tolina byomanyi biri awo bingi okkirizibwa okuddiŋŋana edduwa ezo n'oziddiŋŋana oba edduwa eyasooka gye twatandikako nga gyomanyi n'endala enyimpi nga zomanyi imaamu tanatola salaamu ate okyali awo mu kifo ky'okusirika ziddiŋŋane mu kifo ky'okusirika beera ng'oziddiŋŋana biidhnillahi tabaraka wa taala oba nga zikuweddeko zosoma nga zikuweddeko okkirizibwa okusoma mu Luganda era nga twakiraba era nga tujja kweyongera okukiraba ensonga eyo insha Allah tabaraka wa taala ku nkomerero y'omusomo gwaffe ogwa tashahudi ogwo insha Allah tabaraka wa taala tulabe nti omuntu akkirizibwa okusoma mu lulimi lwe yeekakasa bulungi nga Oluwarabu abadde talumanyi akkirizibwa okusoma mu lulimi lwe nayanjula ensonga ze mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Si kyenjagadde wabula nti njagadde kulaga nti okkirizibwa okusoma edduwa ezo zonna ey'abazadde eri nene erimu era okusabira abazadde ate era n'abakkiriza biidhnillah era negamba nti okkirizibwa n'okuziddiŋŋana ebbanga imaamu lyamala nga tanaba kutola salaamu ng'obadde omanyeeko zimu na zimu biidhni tabaraka wa taala ozisomye ozimazeeyo kati ziddiŋŋane okufo ky'okusirika paka imaamu lwanaatola salaamu biidhnillahi tabaraka wa taala. Mpozzi
okwongeza ku kibuuzo kya Hamza Kimuli mu kimu kijjukidde ekyabaddemu ekirala kyabadde agamba nti ebintu bye tukozesa bibateekamu omwenge birimu okwonooneka kati ng'ebizigo by'enviiri ng'ebizigo bye tukozesa n'ebirala byonna bibatenjezaamu engeri y'omwenge bibeere nga tebyonooneka ebintu bye tukkiriza okubikozesa tugamba wabillahi tawfiq wal ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala tesooga yonna gyogeddeko mu audio ndowooza oba eyasobe eyokubiri nga mbalaga nti ebintu bye tukkirizibwa okubikozesa olw'ensonga nti nisba kugamba ekigo kibateeka mu bintu ebyo tekifuula bintu ebyo kubeera nti mwenge oba kitegedde kati hukumu y'omwenge eba tebikwata okulamula kw'omwenge kuba tekubikwata biidhinillah tabaraka ta'ala era nga tukirizibwa bulungi nnyo okubeera nga tubikozesa okuggyako nti singa bibadde byakulya nga byakulya oba byakunywa nga babitaddeko wadde nga babitaddemu katini nnyo olwo tetukkiriza okubeera nga tubikola ki tetukkiriza kubeera nga tubinywa nga bibadde byakula oba byakunywa ne bwekabanga batonyezaamu katono nnyo tetukkirizibwa kubeera nga tubikozesa wa barakallahu fikum kubanga omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti omwenge obungi bwago n'obutono bwago mu kunywa kyekimu okitegedde kyekimu nebyosoge nti kasabira byakunywa oba byakulya ne batonyezaamu tetukkirizibwa kubeera nga tubirya okujjako bino ebintu byekozesebwa ebya bulijjo kati nga sabbuuni mathalan oba katugambe bizigo byanviiri bizigo byetukozesa bwe bityo ebintu byonna bwe bityo tukkirizibwa okubeera nga tubikozesa biidhinillah tabaraka ta'ala barakallahu fikum jazakumullahu khairan katuvaate mu magana bintu kyagenda nate mu maaso biidhinillah tabaraka ta'ala wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan sister Aida yabadde abuuzaga ng'abwa nti omusajja bw'awasa omukazi nga amulabye masha Allah mu kwambala masha Allah mu kweyisa nga bambi mu buli kimu muganeyisa mu buli kimu ng'ayisa bulungi empisa ya ddiini nakyo yambala hijabu asaala mpisa nga za ddiini masha Allah ng'alabika nti munnaddiini ne maama w'omukyala bambi nga masha Allah ddala kyekyo kyokka we wayitawo ebbanga nga lya mwaka gumu nga omukyala ne nnyina bashiriku bazibu bannange subhanallah kyokka nga mu butuufu amakaago bagafudde ekitagasa nga bagataddemu ebisuwasuwa ebintu bya atharu shirikiya ebintu byawongo byonna babitadde buli maama we kati ate nga mu famire ye temuliimu muntu gwoyinza kwogerako naye kubanga bonna be bamu kati agamba nti abantu abo abeeyisa kyebatali abeeyita kyebatali ne beeyisa kyebatali ne batomeza abaana b'abandi balamulwa batya mathala amukulu nti omwami yalaba omukyala nga bamunnaddiini mulungi wano mu kwogereza naki mukyala bambi nga munnaddiini naki nennyina yennyini ng'alabika munnaddiini naye wagenda okuyitawo akabanga abantu abo nga baali beerimbise mu ddiba lyango oba baali beerimbise mu ddiba lyakirya mu ddiba oba lyali bakyogera batya mujja kunnyamba ali muhimu nti baali nga katula k'ebisebo kakali muli munda otegedde kati nga wali okungulu balaganga nti ddiini naye nga munda muli bashiriku bazibu bono bunnanfuusi ne bukaafiri ne bushiriku wala hawla wala quwwata illa billah abantu abo balina emisango gyabwe mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala esookera ddala nti kukola bushiriku bunnanfuusi okulaga muli nti bannaddiini kyokka ng'ebibali munda bushiriku na bukaafiri obunnanfuusi otegedde ate bwannanfuusi mubamanyi ti fi dariki l asfali min annaari obunnanfuusi wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan ne bushiriku kugatako Allah tabaraka wa ta'ala n'ekirala omusajja bw'atava mu maka ge olw'ebyo byonna byalabye ebyawongo nga naye mu by'obufumbo baayawula naye bambi olw'abaana be abato be bamuzza ewaka agamba nti omuntu oyo ewa Allah omwami oyo ewa Allah ali atya kubanga tavudde mu nju erimu ebyawongo by'obushiriku nga naye talyawo kintu kyonna nga asula naye nga talyawo naye ng'asula abaffe afuna omusango amakulu nti omwami ono ewakaawo teyavaawo amakulu nti kasita yategeera nti omukyala
nenyina bintu byabashiriku ne bakola ki ne bawula tasula naye takola ki era talyawo nammere wabula ajja nasulawo olw'abaana be. Awalan tugamba wabillahi tawfiq wal ilmu inda Allah tabaraka taala nti abafumbo bonna we bali nga bali babiri kasita omu kubo alabika nti mushiriku obujulizi ne buvayo nti mushiriku ddala kati ng'oyo omusajja mukwata nti mushiriku awo obufumbo obukoma tiwali ne byagamba nti amwetala kuba obufumbo obukoma ayina omukyala kusiba mu bubye kuva mu makaago era gwe omusajja oyina kugoberawo omukyalo oyo kasabira nti bushiriku osegedde mumaze ebbanga kati bushiriku bwe buyingiddewo obulabye obujulizi bwe nti bushiriku khalas kiba kigedde ejwa kya red card mu bufumbo otegedde tewali mbuno bya talaka oba byakya ekyo kiba kiwedde kubeera kwawukana obufumbo bubeera tebukyabeerawo era omwami okusigala ng'akyali mu nnyumba eyo nga n'omukyala mwali tamugobye akola nsobi otegedde tateekeddwa kubeerawo tateekeddwa kubeera mu baana mukyala wuyo mushiriku naki tateekeddwa kubeera mu baana ba musajja alina okutambula n'agenda olidde omusajja afune omukyalo omulabira kitumanye ebigenda okugwawo bizibu nakina kyayinza okuba nga yasimbasimba dda shayatini ebisiwasuwa ewaka yateekawo dda amalagala g'ebishiriku byonna omukyala alina okutambula n'agenda odidde omwami yesigabire Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajja kumala ensonga ezo naye okusigala ng'akyali n'omushiriku bw'atyo mukafiiri tekikkirizibwa mu ddiini y'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kuba obufumbo bubeera bufu tiwali musiraamu kubeera nti n'omukazi w'omushiriku oba omukyalo omusiraamu ti n'obbaawo omushiriku tekiriyo mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala lwaki omukafiiri tewasa musiraamu n'omusiraamu tafambulwa mukafiiri oba okitegedde ekigambo ekyo kati abantu abo bali nga yali tebamanyi bulijjo bekwese muli munda kati Allah musaasidde abategedde balina okutambula ne bagenda ne bavaawo awo wa barakallahu fikum wazakum allahu khairan tegedde abuluganda wa hakadha agamba ate nga yali ategese mu maka ge nga mulimu buli kimu nga ge maka makulu naye Allah n'amugezesa n'oyo omukyala omushiriku nga mu ndaba ye yali amanyi nti amaze ate kati ekizibu kyalina atya omukyala ddala atya abantu ndowooza b'ekikabwa ky'omukyala naki wahakadha kyagezaako ndowooza okugamba ekyo ekyokutya abantu b'omukyala oba ekyokutya omukyala akiveeko atunule eddiini kikyemugamba biidhina tabaraka wa ta'ala ensonga zonna zesigamize Allah subhanahu wa ta'ala ajja ssanga nga Allah waali tabaraka wa ta'ala okitegedde amma okusigala ng'akyali n'omusajja oyo oba okusigala ng'akyali n'omukyala oyo bannange kizibu kyamaanyi so Allah tusaasire tabaraka wa ta'ala abakyala be batulaga ku lukungulu babeere nga bwe bali era n'abaami be batulaga ku lukungulu babeere nga bwe bali kibola bannange tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala tuteebesa abakyala abatuufu ddala ate abalungi ayina bakyala Allah abateebese abaami abalungi ate nga be baddala mu ddiini yaabwe n'empisa zaabwe n'endabika yaabwe ebiri ekungulu nga bibiri munda wallahi kikemu kyamaanyi omuntu gwali osuubira nti ddala olina okuwangala naye ate laba ebivuddemu okweka nga muntu mushiri ku muzibu yakusimbasimba ddaga ntw ewaka sheyatwini zonna yazisembeza dde ewaka tomanyi olaba ebintu byetaagamu edduwa ebintu byetaagamu adhikari ebintu byetaagamu okudda ennyo wa Allah tabaraka wa ta'ala kati oba oli omusajja obambi Allah subhanahu wa ta'ala olw'okudda ennyo eri Allah tabaraka wa ta'ala Allah mulaze ebintu ng'ebyo awona okuba nga bimaze omwaka mulamba bwe batu bali muli munda bakukuta munda n'obushiriku bwabwe naye Allah abajjiyo n'ababalaga kati bwe kiba nga Allah abajjiyo n'abakutegeeza tokkirizibwa kuleka mukyalo oyo waka amaka gago siga muntu mulala yenna biidhina tabaraka wa ta'ala omukyalo oyo atambule agende okidde omukyalo oyo atambule agende amaze okuva mu busiraamu abuvuddemu afuuse murtad mushiriku mukafiiri takkirizibwa kubeera nga obeera naye wa barakallahu fiki wa jazakillahu khairan wallahu tabaraka wa ta'ala alam kakati ejannati oba bintu ani Sumayya ekibuuzo kino oba ndoza kibuuzo kya Sumayya oba kakati ebintu bino barakallahu fiki ekibuuzo kisooka yabadde agamba nti ebintu ebirimu omwenge ebintu nabyogeddeko ebirimu omwenge biiza tabaraka wa ta'ala nga ingredients za mwenge nabyogeddekoko mu audios nga 2 mu maaso awo insha Allah oba emabega eri ekibuuzo kyokubiri omuntu bw'aba akola mu kifo naye nga batundawo omwenge nga supermarket oba restaurant amakulu nti bayingiza sente eziri haramu nezitali haramu amakulu nti balina business nga sente ya haramu
n'ebya halali nga bibina sente ezo ziba musasula ziba haramu okuzirya oba akola tetugamba wabillahi tawfiq wal ilmu inda Allah tabaraka wa taala omuntu baba akola mu kifo ng'ekyo mathalan akola mu supermarket naye nga ye akola mu department nga ateri mu bya haramu katobi nga akola nga mu birala naye nga bino ebirala nga bye bya haramu akkirizibwa okukola omulimu ogwo biidhni tabaraka wa taala ng'emmaali erimu haramu ne halal ng'emmaali erimu haramu ne halali akisibwa okukola mu department ya halali biidhnillah era n'esente zibamusasula zibalibwa nti za halali kubanga yo emirimu gye gya halali biidhni tabaraka wa taala era akkirizibwa zikola mu hijja n'okuzisaddaaka biidhnillahi tabaraka wa taala wallahu taala alam nti ebizigo ebisinga obungi bibeeramu alcohol ne perfumes nazo ezisinga obungi zibeeramu alcohol omuntu singa byesiiga oba okwekuba perfume n'asaala eswala ye bantuufu tugamba ebyonna byogeddeko dda biidhnillah nti eswala ebeera ntuufu biidhni tabaraka wa taala n'ebyo ebizigo byakozesa era nabyo biri halali biidha kubaga kali ekigero kibateekamu biidha tabaraka wa taala tekifuula bizigo ebyo okubeera haramu tekifuula kubeera perfumes kubeera haramu kubanga tebizifuula mwenge guli oba ntegereka nkyogeddeko awo insha allah tabaraka wa taala mujja kubeera nga mudda eri odyezo mujja kuwulira ensonga ezo insha allah tabaraka wa taala sister Hawa bintu obaani agamba nti shekhe am confused abamu bagamba nti oyiwa amazzi muto abamu bagamba nti okola kina abadde agala kulaba kunaaba yajana bintu twagamba billahi tawfiq wal ilmu inda Allah tabaraka wa taala omuntu ogunabamu bulungi nnyo ne gutukula ne sabbuuni n'ogukuuta then n'oyiwamu amazzi kyekigendererwamu okitegere twagamba nti onaaba obwerere bwo bulungi nnyo ne butukula bwonna n'ofuna wuzo ey'eswala bw'ofuna wuzo ey'eswala n'onaaba omutwe ne gutukula ne sabbuuni n'ogukuuta bulungi ne gutukula n'oguyira amazzi ne gubeera nga omutwe gutukudde bulungi gwonna then n'onaaba oludda olwa ddyo n'oludda olwa kkono n'okuuta kubanga okunaba bintu omubiri tuba tulina okwekuuta biidhnillahi tabaraka wa taala kati n'omutwe nagwo ogukuuta nga tonaba guyiwa mu mazzi oteekamu sabbuuni n'okuuta bulungi n'ekyangwe then n'oyiwamu amazzi n'obeera nga otukudde bulungi biidhnillahi tabaraka wa taala n'ova mu waasiwaasi oyo biidhnillahi tabaraka wa taala katujja nate wallahu tabaraka wa taala alam.